Amanya endobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Nebazanyi ba SMX media subscribers bannange kirungi nnyo kimpe sanyu kinzizaamu amaanyi okulaba munanga YouTube channel yaffe buli lunaku olukya tweyongera okubeera nga tufuna ba subscribers abapya kinzizaamu essanyu nawe kenyini ya subscribing akono YouTube channel ufuna amaanyi n'ogamba yes ekitegeeza YouTube channel kwena subscribing erimu omulamwa wogirabanga ekula naye obeera nga wa subscribing ku YouTube channel ng'olaba gwe kaliko mumala mwezi okufuna subscribe omulala nawe ogwamu amaanyi naye twebaza mukama katonda mbu wanene ku YouTube channel yaffe SMX media buli lunaku tweyongera okufuna aba subscribers abapya n'omulamwa gwaffe ogw'okubeera nga tuweza aba subscriber emitwalo 10 guno omwaka tegunababeera nga gugwako ndaba ng'ekirooto tuli kumpi okubeera nga tukituukako soba mikankusaba subscribing ku SMX media tojja kubeera nga missing updates stories zaffe zibeera nyimpimpi ate nga tuzikonvertinga data waleme kubeera nga agenda mungi soba naawe atana kubeera nga subscribing kankusaba subscribing ku SMX media tojja kubeera nga missing updates. Birthday ya Bebe Cool efuuse birthday. Bebe Cool lunene olunaku lwakomeka si lwakuna kwange gula celebrating the third day ya birthday nanange trend eno simanyi oba abaavu tunaagisobola ey'okucelebrating a birthday okumala wiiki emu oba weeks 2 simanyi oba tunaagisobola mu story yange gye nasoose okubeera nga nkola Bebe Cool nagambye Bebe Cool bamukoledde ka birthday nga kali awo kyokka ate nga ye mukyala we birthday yamala wiiki namba nange nabadde tukyali awo ngendo la birthday naye nga celebrating olunaku olwokubiri twabadde tukyali awo nga birthday celebrating olunaku olwokusatu kati kyemmanyi olwaleero bagenda beera still mu birthday celebration yani ya Bebe Cool kubeera nga yawezezza emyaka 44 munnange twabadde tukyali awo Bebe Cool nga tuterayo 6 packs sagala omanyi sagala nyombere nga nkisusse ekintu kino kati kale chapaka tukijjeko oba 6 oba 1 ekyo kyo tukijjeko twabadde tuli awo Bebe Cool nga tutedde munanga celebrating a birthday n'agenda n'awugaawugamu bire bya 6 packs oba simanya 1 pack ebyo kale tubireke n'abeera nga awugaawugamu kye twatugenda nakyo munange n'awugaawugamu nga tulaba mamizu yamukuba obufaananyi twabadde tukyali awo ne mamizu naye ne basuulayo obufaananyi tugamba bannange omwavu wakufa waye n'omwavu obeera ogenda kufa ate onookola ki mwasose ne mulaba ebifaananyi ne mugalyogera bingi nnyo naye nze ne mbagamba nange oli Bebe Cool ono mukyala we ebifaananyi byasoose okubeera nga ateekayo nga balina balkoni kwe bayimiridde oba yabadde balkoni nga nenge gyamukutte waneeno weewati nga tamukutte mu kiwato naye nga nenge gyamukutteko eno munnange ku gundi nze ne ngamba munnange oli wa mukyala we wadde mumukwata wonna wonna wayagala ne bapoozinga nange twadde tukyali awo kwegamba ow'amaddu amangi ne bamusaaliza ne bayiwayo obufaananyi bwa mamizu nga ddala kyekyo mamizu tolina wosobola kubeera nga okomplaining nga bagamba omulungi tabulako kamogo ne bakubuuza akamamizu kali luddawa akamogo n'okanoonya akamogo ne kakubula naye nga tukyali kubula birthday ya Bebe Cool wajja egenda okubeera nga ekomekerera ne celebration zikyagenda zitya mu maaso wali no SMX media kyogenda okukola kiri simple okubeera nga osubscribing obeera sigala nga ofuna updates okuva ku birthday celebrations za Bebe Cool subscribing no SMX media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino ne mu SMX I sign out.